Katele tukomya oli kuchenda mnana katonize musanvu era ngoli mu program y'Enganzi muwanguzi Tawanika tukyagenda maaso Prosper Junior School day and boarding batusaako program yaffe eno tugenda ne mukyala Namagembe naye era gwe tumanyi mukyala Lusuku. Milex Fashion Designing and Training Institute somero ligiriza okutunga n'okukola fashion zengoye ez'enjawulo eri abato n'abakulu abaami n'abakyala okuva ku senior 3 n'okweyongerayo. Naawe omukyala asigale waka jangu oyigirizibwe ku Milex Fashion Designing Training Institute. Basomesa okutunga uniform culture wear nga gomesi mushanana kiyindi n'ebirala bridal wear nga changing dresses flower girl dresses ne gowns ate aba intern students nabo batendekebwa ate era nga bawandiisa n'abayizi abaviira ddala ewala ne bali mu boarding school n'abava okumpi. Basange ku Hoima Road opposite church ya Pastor Bugembe Nansana oba kuba ku simu 0754 552323 oba ku 0789880880. Milex Fashion Designing and Training Institute wennowe wakulu nnyo. Ate ku St. Lawrence Junior School Kabuwa lyadde ne boarding lirina abasomesa abalungi ddala ate nga batendeke. Lirina emmotoka ezitambuza abaana abalya bulungi n'ebisulo bya mulembe ekifo kisirifu ate nga kigazi bulungi. Basangibwa Kabuwa Church Zone Gabunga Road. Bayita abazadde baleeta abaana okwewandiisa kugenda mu maaso okumanya ebisingawo. Ennamba z'essimu mukwano ze zino ku 0704 20506 oba 0772 420506. Mukwano gena kubanga obasinkana mu ngeri awo ey'enjawulo. Kale katugende maaso n'omuwanguzi waffe. Essaawa yaffe eno gye tuyingiddemu mukwano gwatuuliriza essaawa yaffe ey'ekinyusi ky'obujulizi oba butuleese mu programu yaffe eno muwanguzi Tawanika. Ye maama kati oyenjedde nyingidde obufumbo nzaddeyo abaana. Kati omwana yasooka oyo gwe nazaala tebyali byangu. Kati mu kubeera nti tebyali byangu nze kennyini nali nalunda n'obukoko bwe natunda ne ngamba owange kangulira omwana wange obugoye naye nga nazaala wange oyo yagamba omwami nti omukyalo oyo alabika omwana si wuwo. Wali ogenze wa Sezaala siwe twakomyawo. Twavuma nsonga ki ezaali zikututte ate wa Sezaala? Ewa Sezaala ensonga ezaali zintuddeyo ng'omwami olwo atandise okufuna abakyala abalala mu kayumba kamwako essubi. Ya nga bwenvaawo kubanga mama wange olwo yali ali eno mu kibuga nenzija mu kibuga nga baŋŋamba omwami yayingizza omukyala. Kati nagenda okulala n'omukyala oyo ate ng'omukyala yali mukwano gwange ng'ate mufumbo. Ne ŋŋamba yiyi omukyala oyo yayingidde atya? Ne baŋŋamba yiye alabika amwagala. Ne mbagamba tekisoboka. Kati nsanga obubaluwa omukyala oyo bwe yali awandiise basinkagane ewalala baali bayitayo nakakololo naye ng'ajjukira mukyala muki mufumbo. Nga mwali kumpi amaka gali kumpi kubanza omukyala oyo ate yomu yalinga ambuulirira nga ŋŋamba tova wa musajja beerawo nange ŋŋumiddewo. Naye nze kye nalabamu omukyala oli naye bbaawe yalinga alina abakazi ki abalala ate nga naye mu nju bamuteekako omukazi omulala. Kati ne ŋŋamba akankireke ŋŋenda kitegeera nkutta obubaluwa mbutwala ewa Sezaala. Sezaala ategeera n'amanya nti omukyala ono yakola ki yakoze eki. N'alowooza ŋŋenda kugenda ewooli omwami mukole ki mugambe. Ne ŋŋamba nedda tekisoboka. Nagenda okulaba Sezaala yennyini yannumba ewaka. Najja naŋŋamba oyagala suula maka ga mwana wange oyagala muttisa tambula ogende genda. Ne ŋŋamba yiyi muzeeyi nakuleetedde obubaluwa wabulabye. Ne ŋŋamba sinnabulaba nako yabwegaana. Ne ŋŋamba nenkaaba amaziga jjukira n'obufumbo nabuyingira maama aŋŋaanye. Maama taata omwami yeti wamugamba nti waliwo kino na kino kyempulira.
saamugamba kubanga obusungu bwankwata nga ndaba nina embeera gyempisemu okuva omwana we bwe namukolaki bwe namuzaala mugulidde obugoye nze buli kimu neŋŋamba asijja kolaki kaŋŋende ŋŋambe taata we kati obusungu bwe bwankwatanga nga muvuma ekiro kyonna paka budde kolaki kukya n'akolaki n'awulira obusungu kati lumu yankwata n'akwata akoleki ankube nemugala nedda tujja kwekuba kati nange nenkwata omusajja nenkolaki nemukuba fenna netulwana nakwata bukwasi kiyinja nenkolaki nesowaani nze nga ngenda gimutema nga mpulira obusungu bukolaki nga nina obusungu bungi nyonyonyonyonyo nga mpulira obusungu bukolaki bunzita neŋŋamba nedda ate nga wali omanyi ozze kusetolinga mumaka iya ennaku ogiveemu ey'okutambula kati ntuula neŋŋamba mpulira ebyo bikoze eki bintamye bwe yatooya omukyala n'akwata ate omwana w'essomero gwe yayagala kati jjukira omwana yayitanga awo nga mpulira mwana kuyimba buyimba nti baakulekawo ne baagala nze nga simanyi kati omukyala omu antemyaka ŋŋamba omuwala oyo mulaba ayitaawo ng'ayimba ayagala bbaawo neŋŋaa nedda kirabika si kituufu kati ŋŋenda okulaba omwami omuwala bwe yayitangawo okgenda ku ssomero nga n'omwami asimbula avaawo agenda wa nga ŋŋamba agenda ku mulimu yalina emmotoka ali kagaali kuba ajjukira ennyumba yaffe gye tulimu ng'olwo kagaali kakolaki manyi abatalina sente abo tebafumita mandaazi be basinga nno kati neŋŋamba ye kimpitiriddeko olwo nzadde omwana ow'okubiri kati okuzaala omwana ow'okubiri nze nali manyi ngenda zaala mwana muwala nenzaala mulenzi nali wa wiiki 2 mwami naŋŋamba gwe no bw'otaayimuka egenda kulimira baana bo nakawere wa wiiki 2 neŋŋamba kankoleki sijja saafaayo nnyo neŋŋamba ebijanjayo nze nabyesimbira emmere nze njerimira neŋŋamba nedda kaŋŋende nkoleki nkoole ebijanjaalo byange kati olwo nga mpulira embeera etandise okukolaki okuntama neŋŋamba bannayi n'omusajja gwe mbadde ndowooza nti gwe ndi naye akoze eki akwefuulidde nentandika okusomba ebikajjo nga ŋŋenda nensuubula ebikajjo nembijja mu kisenyi eyo nga mbyetisse ku mutwe mbireeta nkoleki ntunde nfunemu akasente ng'oluusi akuleka ne muzikizi oba tekuliiko ttaala ng'agamba gwomanyi nze siina sente zigula mafuta nensirika saakolaki saafaayo nnyo eŋŋamba akammuleke ate nga mukyalo buvunaanyizibwa bwa musajja ogula amafuta naye nga nze ngeegulira nemmere nga ngikolaki njerimira bwe njagala omuceere nga ntunda ku mmere yange gye nalima nga nkolaki nga ndyako nensirika nembeerawo omweyo embeera nagenda okula nga mpulira embeera entamye nenzija ewa maama nga bwe nzija ewa maama yankozesa ate enviiri nenzirayo wa nenzirayo ew'omwami n'asiima naŋŋamba ng'onyiriddeko nze era nnyiridde kati ŋŋenda okulaba nga embeera mpulira ekoze eki etabuse bwe najja ewa maama nange neŋŋamba nfunayo omwami nga ŋŋamba nkolaki nkwagala konze onjagala naye nina omusajja naŋŋamba olina omusajja konze ye naŋŋamba tewali buzibu nambuuza yakwanjula konze tanyanjulanga nga ŋŋamba bwe kiba bwe kityo nze nja kukulabirira naki n'abaana olwo nzizeewa maama eno mu Kampala nvuddeyo eri nzize okubalabako nempulira nga embeera ekoze ki enyiga neŋŋamba nedda kankoleki kaŋŋende neŋŋamba navaayo omusajja neŋŋamba kanveeyo eno nzizeewo omwami ampadde ebirungi ndabye omusajja akoze eki ampadde ebirungi sebo yakyala n'okukyala kakati wabakwataganyanga babiri nga buddayo mukyalo ng'oddira n'ebyo akuwadde Kampala n'otwalako eri oyo nga mpulira byantama ye natuukawo neŋŋamba nga utuuka ewaka osanga wazise n'ogamba kanteekewo enkumbi bakoleki balime neŋŋamba sijja kuddamu kulima nina sente zange kankwate abapakasi bakoleki balime
kati mu mbeera eyo nagenda okulanga mpulira kinzitooweredde nenvaayo mukyalo nenzija mu kibuga nembeera ewa maama. Omwami omusiibula? Namusiibula nti nkomawo. Nagenda okulanga mpulira embeera entabudde nemugamba sikyakola ki. Ate naawe nga wafunye? Neŋŋamba kaŋŋende ewa maama. Ntuuka ewa maama mbeerawo, maama ŋŋamba lwaki toddayo ew'omwami? Nemugamba kanjira mbeerako wano, gwolwo ndaba buli kanaku nfunayo 2 3. Neŋŋamba ki ekinzita? Mwami w'omukibuga yazikuwa? Ndya bulungi, nkoko, biki byonna. Bannange era embeera teyali nnyangu, n'oyo kennyini eyabimpanga naye yatuuka ekiseera n'akola ki. So nze nali simanyi kindiko, waaliwo ekyakola ki, ekyali kinnondoola. Yakuwanga enkoko wamala n'ogenda mu bufumbo bwe? Nabeerayo mu maka? Tuukayo tulabe. Kati mu kubeerayo nzaalayo nayo ki, omwana. Nabaana ababiri ozze nabo? Nzize nabo. Bwe nazaalayo omwana ne tubeerawo, naye n'akyankalana n'ankyawa. Kati mu kunkyawa ate nziramu embeera ekola ki, ebijja buto. Ono yakuwanga enkoko? Iya. Olwo essanyu olifuna mu bbanga kyawo ne bitabuka? Mwaka gwawera gumu gwokka. Kati awo ebintu bikola ki, byatabukira ddala. Bitabuka bitya bitubuulire? Kati mu kutabuka bwe biti yajja ewaka. Bwe yajja ewaka n'ansanga nali neebasebwe nti nga bw'omanyi omuntu w'olubuto. N'aŋŋamba lengera ewaka bwe wafaanana, kiki kino? Naye ng'emabega waaliyo omuntu eyali yalagirira omwami oli ow'omukyalo. Wenkola ki? Gye nafumbirwa. Kati namulootako mu kirooto nga ndabazze. So kyali kituufu yali bakoze eki? Yali yazzeewo ng'ayina eddagala lyakoze eki? Lyasimbye awo we tubeera. Era amazima tetwamala bbanga ne tukola ki? Ne tutabukira ddala. Mu kutabuka. Kati mu kutabuka bwe tuti, omwami naye yakwatamu ngoye ze ng'akola ki? Ng'agenda. Mu nnyumba mwe yali akutadde? Bwe twali tupangisizza. Naye ng'ajjukira yakyala ewaffe. Naye nga takwanjudde? Olwo n'ebintu amaze okubigula ebigenda okukola ki? Okwanjula. Kyatuuka ekiseera ne yeekyanga. Ekiseera olunaku olwali olw'embaga olw'okwanjula lwe twali tugendamu, lwe twayawukana. Tetwaddamu buli omu kuddiraani. Kintu kyokka kusanga nga weebakiriza nga awakati wanyiridde. Ekyo kaki ekyabaviirako? Kati ekyo kyatuviirako ne wabeerawo ne mwana wa maama wange omuto. N'amugamba ebigambo. N'amugamba oyo gw'olaba ye yasindika oli omwami gye nakola ki? Gye nava. N'amugamba gendayo. N'amulagirira. Kati ekirooto nkirota nze simanyi nti ddala ebintu biki? Bigenda mu maaso. Okiroosa otya? Nakirota nga ndaba omwami avudde mu kyalo. Azze bw'ati kyali kisenge naddiro we twali tupangisa. Azze bw'ati ku kisenge. Alina ebintu bye yasimba awo. Kati mu kukirota ndaba tukola ki? Tutabuka. Era bwe twatandikira okukola ki? Okutabuka, buli omu nga takyayogera na munne, n'ava ewaka n'agenda. Yali apanze edduuka. Kati eryo edduuka nalibeerangamu. Obulamu olaba bukyuse, buvudde ku nkumbi. Butandise okutuula obutuuzi mukomuloodi. Kati edduuka eryo omwami alingobamu aŋŋamba va mu dduuka dda ewaka. Kati nange mukudde ewaka ajjukira engeri gye nali olubuto nga mpulira amaanyi sikyakola ki? Sikyalina. Ng'embeera etabukira ddala. Ng'omwami adda ku dduuka ng'asulanga ku dduuka. Bwe nagendaga okusabangayo ebintu nga ŋŋamba nze sirina bintu, ng'atola hafu ya sukaali ne hafu ya kawunga ne hafu y'omuceere ng'agamba genda mukole ki? Genda mulye. N'abaana bo. Olwo gw'ositudde yewuwe. Ababiri gye bali. N'akola ki? Ekyavaamu awo ne ŋŋamba embeera eno sijja gisobola, ngenzeeko bannyambe baganda bange. Kati baganda bange okunnyamba waliwo mwannyinaze nga bemuyitiramu nga ŋŋamba nedda, waba akoze bw'atyo ffe tujja musiba
kubanga yo obusungu bwali bumukolaki bumukutte n'agamba atakusuulawo. Tugenzeeko mu b'amateeka, bwe twatuuka mu b'amateeka babinyambyeko. Kye bannyambayo kyali ekintu ekyo kimu, nga bamugamba mupangisirize ennyumba. Kati ate okumpangisiriza ennyumba, abaali basula mu nnyumba ey'emitwalo 2 bampangisiriza ya mitwalo 2. Olwo nzirayo wa? Nzirayo wansi. Nembuuza naye ddala olwo twawukanye. Olwo tukoze eki? Twawukanye n'omwami. Yali takyazisobola, mbu olwo ennyumba 3 ennyumba 2 tazisobola. Kye yatugamba neŋŋamba banaye kiki kino. Kati nagenda okulanga embeera mpulira ekoze eki ekomawo, neŋŋamba ye Mukama kiki kino. Naye ng'ekigambo Mukama tekinva muki Mukama, naye nga sibikola ki sibiriiko, kubanga nze ngedda n'okuŋŋamba ebyabalokole nga mpulira obusungu nga ŋŋamba byaki ebyo. Abalokole balina mugaso ki? Tebalina mugaso. Enjiri yesigala ekubuulirwa buli wobeera bakutuukako. Neŋŋamba temumbuulira ebyo, kuba nze nga n'okuyita ku kyaki y'abalokole nga mpitawo neesooza ŋŋamba ye bano abatuleekaanira babadde ki nga nze bwe mmanyi bo bakola ki bwe twali. Kati nensirika neŋŋamba nembeerawo nenzaala omwana. Bwe nazaala omwana najja n'akola ki? Nkayumba kaako emitwalo 2. Iya, teyaddamu kasasula. Ne gye yeeyongera saakola ki? Saamanya. Kati ngenda okulira nga baŋŋamba yagenze waabwe. Jjukira nga ne waabwe sikola ki? Simanyiiyo. Nensirika neŋŋamba kambeerewo, nembeera ku kibuga. Naye abakyala babeererawo ddala. N'abeerawo nga tamanyi na muganda wa mwami wa mwami, tamanyi na waabe wa mwami. Kibeerawo. N'abeerawo myaka. Kiva ku kyekintu simanyi kubanga tabuuliriza kiki. Kale nalinga ndyawo ng'engeri gye nalabanga nga buli kimu bakimpa, saddamu ebyo kubuuliriza ki. Famire ate jjukira ne muzeeyi naye teyatulaga ki famire. Kati simanyi olondooza kirabika kyali kikola ki? Kyagala okunkwata era saabibuuliriza, nange nenkola ki. Naye mu luvannyuma ennyo neŋŋamba akambuulirize, nentegeera. Kati olwoyo bwe yagenda ŋŋambye wange mbeerawo ng'era bw'okimanyi nti omukazi okwanibwa nfuna omulala. Kati olowezeza 3? Mpezeza 3. Bonna bali ku luwuzi? Otambula nabo? Kati nfuna omulala naye mmanyi nti agenda kukola ki? Kunnyamba. Jjukira mbeera naye. Bwe nabeera naye ng'era naye nfuna oluki? Leero otwala abaana bo? 3? Iya. Nga nfuna olubuto. Abaami bano osooka banyumizaamu embeera gy'oba oyiseemu oba ebimu obisirikira? Saayogeranga. Nasirikanga. Sirina muntu gwe nanyumirizanga mbeera, kubanga nalabanga nti egenda kukola ki? Egenda kunswaza nensirikira embeera yange. Kati nenkola ki? Neŋŋamba akambireke. Kati ono gwe nafuna omulala n'anjagala nnyo nembeerawo nga buli kimu ampa. Neŋŋamba ye ndaba mpaayo kyampadde ate ansasulira ku nnyumba. Olwo kali nkavuddemu nfunye ennyumba eki endala. Naye ng'embeera gye nayitamu n'abaana tebyali byangu. Omwami ono toddamu muloota? Atandika naye kiri kyakomaawo? Wali eri namuloota. Kati ate era nziramu nfuna omulala era mukola ki? Omwami ono bw'ofuna omulala? Era muloota. Era naddamu ne muloota nga mpita ŋŋamba komawo mu nnyumba yaffe. Jjukira eri ennyumba twali twagimenyawo eyali ey'akasiisira nga twazimba eyaki? Ey'amaka ge namuleka nago. Kati naye mu kuwasa ate naye bwe yawasa mukwano gwange gwe nalinga mbeera naye awo gwe yakola ki? Gwe yawasa. Neŋŋamba ye ekitegeeza balabika baali bekola ki? Beeyagala. Neŋŋamba eyo kasita navaayo kambikole ki? Kati omukyalo oyo bwe namutwalira abaana bange nemugamba abaana beera nabo naye nze omwami namukola ki? Namuta. Yakuba abaana. Omwana nagenda omugjayo nga bonna basazeesaze. Ate bampita na buyisi nti jangu ojjeyo abaana.
bye bakukolanga bigenze okubbulukukira ku baana bigenze ku baana neŋŋamba nedda abaana abo kambakole ki kambajjeyo. Ono omusajja gwe wali ofumbiddwa yali abakubugobaganisa anti kati wayagala omuweewo space? Nayagala muwe space nga saagala mukola ki mukalubiriza. Kati maama ŋŋamba abaana bajjeeyo eri obaleeta ewange mbateeka ewa maama. Najjukira ne maama embeera teyali ki olwo teyali nnungi neŋŋamba nkoze ntya nensirika. Kati oluusi bwe nafunanga kyenafunangayo nempeereza maama nembuuza nga omaze ebbanga ki ate ndimanyi ng'olwo mmaze emyezi ng'ebiri nga talina kikayina tayina kemukoze eki ku kibuga kuno ku kibuga neeyiya nange ndabe nga nkola ki mbaawo neŋŋamba ye kati ekyavaamu kwona eyasembayo oyo nali bwe nazaala baby boy oyo muzaalidde omwana ŋŋambye nina omukyala naye siina mwana mulenzi nafuna olubuto nenzaala omwana muki mulenzi nanjagala. Kati ekyavaamu naye ate era naye nakola ki nandekaawo nentandika okwesasulira ennyumba nempulira nga mbikoze eki ngenze mangu. Kana akaseera kewafuna ono akupangisiriza yali alina amaka agaleka najja ne mubeera mwenna nobeera naye mu muzigo gwammwe. Nga nze mugamba saagala kulaba mukyalawo nze kambeera eno naye mukazi we saagala kukola ki kubanga biri bye nayitamu nga saagala munnange akole ki bewajja oyitamu eno. Neŋŋamba saagala kumulaba muleke abeere eyo nange mbeerewa mbeere ewange. Olwo asulawo oba asaze ebiyungu? Teyasala biyungu kubanga waliwo omukyala lwe yamukubira nga yasuze ewange namugamba siriwo twasuze eno tulina gye twasuze twafiiriddwa. Kati ekyo nenkikola ki mu bulamu bwali toyagala embeera gy'oyiseemu nga bakutwaliddeko omusajja abakyala banno bagiyitemu tiwamukkirizanga kusula waka? Ng'oluusi mugamba ddayo genda ewaka okusinziirako olwo yakuba essimu ng'ayagala akole ki asulewo. ngule yasulawo omukyala n'akuba essimu nambuuza tesaategedde tewakomyewo namugamba ndi bulungi nemanya nti wawaka akoze eki akubye essimu. Kati ate naye bwe namugaana ate naye lwafuuka lutalo nangamba olabika mu nnyumba osuzaamu baki abasajja nerufuuka olutalo nerufuuka oluki nandekera omwana. Kati owezezza bana nagenda okulaba embeera si nnyangu neŋŋamba kati nfuna mukwano gwange aŋŋamba omanyi jja tugendeko emutundwe musumba waawano naye nali simanyi nti waawano ng'akola ki ng'agamba jangu tugende ne muganze tombulira byabalokole kuba ajjukira nali nalokokako nengwa nenziramu nendokoka nengwa nga mpulira bikoze eki bintamye. Naŋŋamba jangu mukazi yali mukkakkamu kyenamwagalako neŋŋaa naye kaŋŋendeyo. Kati jjukira oli takyampa buyambi olwo nange nkutta omwana mumuwadde nkutta omwana. Kati mukumumuwa omwana najja n'obusungu bwange ŋŋenda ku lusozi nawulidde eno bagenda kuki pasita Tom atwala abantu kuki mwaka kyatuugulu 2014 nzijawa nzija emutundwe naye najja n'obusungu bwange bwonna nga bundi ku mutwe neŋŋamba omwana kamuweeyo nze kaŋŋende ku lusozi nsabe nkole ki. Obusungu waliddaani? Musajja amaka tugenze ggoonoona okutwala omwana ewaka. Kati ye omwana yamusitula n'amutwala wa mwannyina gye yamutwala neŋŋamba sijja. Jjukira omwana yali akyayonka nga yali awezeza emyaka 2 naye nga akyamuyonsa. Najja wano n'amabeere nga gannuma ne tukwate ku tugenda kuki ku lusozi mba tuli mu kusaba. Musumba Saala ye yabuulira. Kati bwe yabuulira n'agamba oyinza okuveeyo ng'olina obusungu bwo n'obuleeta ku lusozi. Mutima gwange neŋŋamba obusungu obwo wali obutadde ku musajja oyo yekka oba ennaku gy'ozza oyitamu nga bakulekawo? Ennaku ng'eri yonna ekoze eki
neŋŋamba sijja kulabirira baana buli budde kati bali bakuza ate noono naye mbeere naye neŋŋamba nedda kamulekere ki omwana we olwo bano ate nabaweereza maama mu kyalo naye nayo siina kyenkola ki kyenteekayo maama ayomba buli budde neŋŋamba wange ndeka noonya bulamu awo nembivaako nempulira nga obusungu bukoze eki bunkutte naye jjukira emabega wali bwe natambulanga n'abo abaami nanywanga ku mwenge nga ndaba omwenge gwe nina okusulirira gumpe bwezi naye nga bwonsanga bwoti mubbala noŋŋamba nkwagala nojja wendi ng'obusungu bunzijula kale nga nina ekintu kiri naawe agenda okunkwana era ogenda kukola ki era ogenda kundekawo nga mpulira obusungu nga ŋŋamba kanzireeyo ebwoli gwenkola ki gwendeseeyo ngaawo bwentyo bwenkola ki bwendi munnange kati katukomewo tunalaba ennaku y'abakazi emala neekoma